asaba alagira bulagizi ne bamugaye nti maliriza biwatandika tuveeko maliriza biwatandika Donald Trump abagaye nti mujje naye yakalangira emirundi mingi nti Iran amaliriza doze emirundi kisoba mu 5 ngalangira nti abasajja bawedde lukyalina nnyo kyakkuba. In fact kangende maaso kansoke nkutwale mu maaso nga sinna kuba birala bwana. Donald Trump yomoyo avudde nategeza nti akazinga ke bayita KAG oba HALG kazinga kagwanga etibwa erya Iran akagenda maaso n'okuba nti oboolyawo kakozesebwa nate eggwanga eryo eritibwa erya Iran ye oil hub yaabwe amafuta gabwe agasinga awo bakubye America bakubyeyo. Kati Donald Trump ono wakati mu kulaga nti America eri mu control avudde nategeeza n'agamba nti ako twakamaliriza mafuta gabwe gonna twagokyezza tewakyali kyakuddayo okujja kusobola okuddayo just for fun. Kisajja kyogera agambye nti tusobola okuddayo ne tukuba wabula bwe tunaddayo okuba it will be just for fun kunyumirwamu bunyumirwa. Omukulembeze w'eggwanga rather minisita w'ensonga z'ebula eggwanga wa Iran gwe bayita Sayyid Abbas Araghchi bata avumiridde ebigambo bya Trump ne badda ku bannansi b'eggwanga era nti ne batta wabula nga yagamba nti anyumirwa bunyumirwa akozesezza ekigambo nti tusobola okuddayo ne tukuba just for fun. Kakati owa just for fun mu Strait of Hormuz embere batete ne bakoleka nti mutambulira bulungi abairani bagamba nti twagala amafuta gasobolo gamale kutuuka ku $200,000 bwe ganaatuuka ku $200,000 tujja kumanya nti mukawulidde akaliro bwe munaba amaze okulabika nti mukawulira awo tunaba tulaba ekyo bakolera naye nga mbagambe nti ngenda batwala ku Sejil tulabe ate ekibaddewo. Tulinze okulaba amawanga waliwo eggwanga erinagenda maaso n'okuba nti oba olyawo aligenda maaso n'okuba nti erikkiriza oba nedda. Amawanga ganaaleeta emmeeri nze omu kubalowooza nti kigenda kubeera kizibu amawanga mpuliriza gano okweyunga ku Donald Trump newankubadde nga gayinza okukosebwa oba olyawo okuleeta gayinza okugenda maaso n'okuba nti gakosebwa olw'amafuta okulinnya naye ekiyinza okuba nga kisoboka amawanga gano bwegagamba nti mukwateeko mu reserve muleete amafuta katale k'ensi yonna ebbeere bikulabika nti yeeyongera gayinza okukikola ekyo kyangu okukolebwa bw'obagamba nti mukwateeko mu reserve kuba nengedde Japan egamba nti neetegefu okukwata mu reserve naye bw'obagamba nti mugende mu Strait of Hormuz mulwane Beirani muyisewo amafuta ku kifuba amawanga gagamba nti nedda. Bungereza n'abalala basobola okukwata mu reserve naye bw'obagamba nti tugende wali tebaagala kukingira. Amawanga mangi gayinza okuba nga mikwano gya America era nga batambula nabo naye bw'obagamba nti tugende maaso n'okuba nti tugira agamba otuyingiza mu lutalo tuveeko. Kakati kansoke nkuwa amalala ngenda kusembayo nga nkuwa gasejel ge gagenda okulabika nti boolyawo gasembayo eggwanga mpuliriza erya America terina bagenda maaso nokulabika nti litubuulira obanga ennyonyi eziwera ddala 6 ezakubiddwa nate eggwanga etibwa erya Iran zinagenda maaso nokulabika nti oboolyawo ziddamu. Waliwo ennyonyi z'eggwanga lya America 6 enetisi ez'amafuta zibayita eya tanka kesi 135 ezakubiddwa munda mu ggwanga eryetibwa erya Saudi Arabia ne zifuna damage ey'amaanyi nnyonyini ddala. America tannabakoleka nti atubuulira obanga ddala waliwo eyagenze maaso nokulabika nti yafiiriddemu abasirikale baayo naye nga kyakakasiddwa nti ennyonyi 6 eza America ezabadde zigumbye wali ku butaka munda mu ggwanga lya Saudi Arabia abairani bazirengedde ne bagenda bazitagetinga ne bazikuba embeera nga bwe yatambudde. America tannabakoleka nti atubuulira waliwo eyagudde gye bayita kesi 135 eyampuliriza America egamba nti yagudde bwegwinetta 6 so ng'era mu kaseera ke kamu waliwo endala eyafunye damage y'amaanyi eri ku kisaawe ekiyitibwa Ben Gurion wali munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi akadde kano. Nkyabikongera eggwanga erya Iran kasooke tutuuke ku Netanyahu mulamu oba akawungeza akayise omukulembeze w'eggwanga erya Isirairi Benjamin Netanyahu speculations zibadde nnyingi nga batugamba nti mufu
babadde batugamba nti mufu nti yafa ballistic za Iran ezakubwa era ye nti ne mutowe gwe bayita Ido kossa mukyalo gwe bayita Sara bafu bajjo amole gabadde gatambula naye nga Iran yagenda maaso nuko bekanti egakumamu omuliro kakati waliwo update bbiri ku nsonga eyo eya Netanyahu mufu oba si mufu nyina bakwano bange babiri bemmanyi omu yabadde ngambye nti agenda kusala embuzi singa gakakasibwa nti Netanyahu mufu ayina embuzi ye omulala ayina nkoko ate bombi bakyala omu ayina enkoko ye ayagala nsinzire wano nkonfaminge alinze confirmation okuva ewange nkonfaminge nti Netanyahu mufu then asale enkoko ye omulala ayina embuzi ye ngamba nga mwamukowa kakati update ziri bbiri ku bulamu bwa Netanyahu esooka yeno onako oluyise Netanyahu yennyini afulumiza akatambi n'alaga nti mulamu abadde ali ku coffee shop abadde agenze obanyura kakaawa n'asaba kakaawa n'anywa jukira nti video ze zibadde zitambula bagamba nti zibadde za AI nga bakulaga nti alina engalo mukaaga kakati afunyulidde bye batubye n'abitulaga nga byombi se balinako engalo ttaano si mukaaga bagamba nyine abiwulira in fact bagamba nyine engalo mukaaga balimba nyine engalo ttaano zeziro n'afunyulula ebatubye byombi nga kuliko engalo ttaano ng'anywa kakaawa akavidiyo ako n'akata okumala speculation nti mufu nalaga nti mulamu wabula era speculation zine ziddamu abantu ne batandika okwetegereza vidiyo eno eya Netanyahu gy'atadde nga bagamba nti bw'otunuulira omubiri ne lighting ebaddewo nga tafaanana na banne eri abatamatidde nti mulamu kakati ekirala ekibaddewo amagye ga IRGC olunaku oluyise aga Iran gafulumiza statement ne gagamba nti gagenda kuyigga Netanyahu yonna gyali gamutte oba ganaamusangawa bamulangiridde nti bagenda kumutta era bamuyiggattibwe ne buli baddi bagenda kumunoonya bamutte IRGC olunaku oluyise kati ekibuuzo kiri nti singa abadde yattibwa nga Iran ekimanyi yattibwa IRGC yandibadde efulumya statement eno oba nedda oba bagifulumiza kusookayo mawulire nti ensi bwenaavaayo nekakasa nti mufu IRGC nga already etwala credit nti yake yamuse kubanga balangedda nti mwetaaga okuba nti bamutta ne kale amawulire ag'okufa kwa Netanyahu ampuliriza gakyali bwe gato tosobola gakonfaminga speculation zisigadde zikyaliwo niwankubadde nga akatambi akakafulumiza akadde kano nga bigenda maaso n'okulabika nti oboolyawo bitambula kakati awalala awava okuteebereza waawano nti Netanyahu ne ka video kano yakatadde buti bamugamba nti jangu okule press conference tukulabeko ennaku ezo badde olambula nate bifa wakubiddwa Iran jangu tukulabeko muzeeyi Netanyahu lwaki otuteera bu video ne juzi atakate jangu tukulabeko maaso g'omuganda gali mu ngalo kati ensi yonna bafuuse baganda baagala kulabako jangu tukulabeko katembera bwetu bweri yatadde akatambi natugamba ndi mulamu Amerika nga eri mu kuyita amawanga amalala Amerika nga eri mu kuyita amawanga amalala gajje gajambeko mbagambye nti eggwanga tolidawutinga Amerika tomudawutinga ne bwolaba ayita abantu bamarines 12,200 batandise dde okwambala boolekera nate eggwanga ereetebwa era ekitundu ekiyitibwa ekya Middle East tulinze tulabe kyekigenda okulabika nti kiddako bambuuza nti Mojitaba ali luddawa wabaddewo amawulire agagenda maaso n'okulabika nti gategeeza nti Mojitaba Khamenei bayinza okuba nga bamututte munda mu ggwanga erya Russia wabula ago nago tegali confirmed just zibadde speculation ezi ne bwankubadde ayinza okuba nga atwalibwa era tesobola kwogera waali akadde kano kennyini Mojitaba tamanyiddwa waali naye era tannabakulabika nti alabwako live abayizi bagamba nti Messe bamuyita Messe yeekwese wansi mu ttano gyesinzira okuwa ebiragiro ne babakuba zi ballistic kale nno ne babukeddwa olunaku olwaleero nga Mojitaba Khamenei supreme leader omujja eggwanga Iran tamanyiddwa waali Abamerika bamuyiga Kamala bamutaddeko $1 million 10 oli yenna asobola okulabika nti olaba ku Mojitaba aliko obukadde bwa $10 abasajja bamwetaaga ate nga kuliko n'abalala abagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo abeetaagibwa mukadde kano naye nga aliko 10 balambirira bamwetaaga
Omukuba komanda b'amagye g'eggwanga lya Iran bamuyita komanda Mohsen Rezaiei ategeeza n'agamba nti eggwanga lya Iran tebagenda ampuliriza kukkiriza kuteesa ekiri latest okusooka Trump ategeezezza n'agamba nti kituufu bawuliziganya ne Iran bali mu kwogerezeganya. Trump ategeeza n'agamba nti bali mu kwogerezeganya wabula tali sure obanga ddala Iran banaagenda maaso n'okulabika nti bakkiriza wabeerewo okukomya olutalo. Okwogerezeganya twogerezeganya naye tali sure banakkiriza olutalo lugwe oba nedda. Trump ategeezza kati komanda Mohsen Rezaiei agambye nti tewagenda kubaawo kukkiriziganya ku mulundi guno. Emizinga gyaffe ku luno gigenda kubeera endless. Twagala Amerika ne mikwano gye tubateeke ku maviivi. Twagala Amerika tusooke tumuteeke ku maviivi akkirize nti baakola ensobi okutulumba. Mbeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula ataddeko nawoosinzira okulabika nti otugoberera webale nnyo weebalire eddala akadde kano okennyini. Abairani bategeezezza bagambye nti ngenda babulya Sejil naye Irani bategeezezza ne bagamba nti emizinga egisinga gye babadde bakasuka emizinga bagikola emyaka 10 egiyise era bagamba nti emizinga emipya bagenda kuba nti bakwatako mikwate. Omwogezi wa Revolutionary Guards IRGC bategeezezza ne bagamba nti eggwanga lya Iran emizinga gyonna gye babadde bakozesa emabega gibadde mikadde kati bakyalenjinga omukulembeze wa Amerika okusindika amajege ku ttaka n'okumukyalenjinga ogasindika mu Strait of Hormuz. Bwe kiba nga kituufu baasaanyawo missile launchers zaffe bajje tubalinze. Bwe kiba nga kituufu Navy yaffe baagisaanyawo tubalinze. Omwogezi wa IRGC Ali Mohammed Nayeyin bwatu bwategeezezza agambye n'emizinga gye tubadde tukozesa egyo gibadde mikadde empya tetunabaggikwatako yadde. Isirayiri bamaze dde okulabika nti bayisa bajeti endala ey'olutalo. Bajeti endala ey'olutalo egenda kubaamu $1,000,000 esoba mu 8. Isirayiri bagambye nti bazudde nga Iran balina enfo endala ezisoba mu 10 ze balina okuteekinga out. Kaakati bagambye nti babadde baali basuubidde nti luyinza obutawanvuwa Isirayiri okusinza ku pulaani yaabwe. Bagambye nti waliwo enfo ezisoba mu 10 ezikyalina okubeera targeted. Bafulumiza bajeti endala era bagambye nti zijja kutwala wiiki endala nga 3. Isirayiri egambye nti beetaga wiiki endala nga 3 okukuba enfo za Iran. Nabagamba nti Iran ggwanga bwaguuga liringa Uganda, lirimu Uganda nga 8. Kati okuba enfo za Iran okuzimalawo kiyinza obutaba kyangu. Isirayiri ekitegedde era bagambye nti twetaaga wiiki endala 3 tuteekinge out enfo endala nga 10 mwasinda okulonkinga. Iran basobola okulonkingira omuzinga nga guvudde Congo naye nga ntegeeza nti Iran nga bagulonchingidde Congo omulala ne bagulonkingira Nairobi omulala ne bagenda bagulonkingira eri wansi nga Zambia eri lyonna ggwanga limu omulala ne gufubutuka Tanzania wansi. Kakati enyonyi ya Isirayiri egenda okulaba nga ogumu guvudde ne bagenda bakubayo kumba ate omulundi omulala tebagenda kusinziirawo okulonkinga. Balina launch sites ezitamanyiddwa muwendo. Era Isirayiri bagambye nti ekizudde n'egamba nti babadde balowooza nti mu bbanga ttono kigenda kuba kiwedde wabula akaseera kano bakitegedde nti beetaagayo wiiki endala 3 okuba enfo za Iran. Bagambye Iran ly'eggwanga obwaguuga nga basobola okusinzira Tanzania wansi eri Zanzibar, ne basinzira Zambia, ne basinzira South Sudan eyo n'ebeera Iran emu. Kaakati ne bakasukira okitegeera. Kaakati kiba kizibu eggwanga eryo okulifukamiza amangu. Yensonga lwaki Isirayiri agambye nti nedda ebintu bigenda kubanga bwe twabisuubira tugenda kwetaagayo wiiki endala 3 era banaanudde ne bajeti yaabwe bagenda kufuna ebyokuwansi ebirala birimu bibalwamu $1,000,000 nga 8. Bagambye ebintu tebinnaba kulabika nti oba oliawo biggwa. Tebinnaba kuba nti oba oliawo biggwa akaseera kano kennyini. Iran minisita w'ensonga z'ebyoggwanga Said Abbas Araghchi agamba nti tuli beetegefu nnyo okukomya olutalo wabula twagala byonna bye bayonoonye mu lutalo reparations zonna zigende maaso nti zisasulwa. Isirayiri ne Amerika basooke babawe ssente bwe kiba si kyo zigira zivuga ba Iran bagenda maaso nti ampuliriza
bongera okuwaga. Webali nnyo okuba nti otaddeko gakyali mangi. Naye kansooke nkujjukiza Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo bayita guyambaze P7 sini yokuna na sini mukago gende wewandiisa osome certificate oba diploma genda osome computer engineering, digital animation, bayina journalism, accountancy, civil engineering, architecture, bayina fashion and design, motor mechanics, catering and tourism n'amasomo amalala mangi. Bali walekakeka Mengo kuba ku noti musanvu noti mukaaga 223 223 noti musanvu noti mukaaga 223 223 noti musanvu mukaaga mukaaga 3 mukaaga 2 kakati banno abapyo Herbs Clinic ne bakowula bagamba nti gw'omwami yagazwa prostate officer kumukumu omugongo gukuluma ekisenge kyatabuka wekwati eddagala balita prostate Herbs lya mitwalo 4 n'ekitundu zokka bakubireko aba prostate abanafa bapyo Herbs bali kyebando emabiga butaba supermarket bakubire ogende ku ddwaliro oba bagambe nti mundetere eddagala wano bwe wati ne bwe wati ku noti musanvu 2 982 Pure Herbs Clinic bali ku noti musanvu 2 982 bagamba nti doze mwegena kubeera kumala ya mitwalo 4 n'ekitundu kuliko ne delivery abavubuka akamu bakayita alpha kozake enkula yokweza nyikiriza size ebulamu n'amaanyi gabulamu genda okafune ne bagamba nti gwaluma omugongo oluma ulcers infections ania aba Pure Herbs Clinic webali ku noti musanvu 2 988 24 noti musanvu mukaga musanvu 3 8 banafaabo ogenda kuba ati obafuna abulungi nnyo nnyini ddala basoboka kanti ate bakujjanjaba endwadde ezikusumbwa. Aba Super Sanasan Primary School Sumedene Boarding lirwali seeta bagamba ntwala omwezi omuwandiise basomesa batendeke abaana babalabirira bulungi babasomesa eddiini n'ebyensi ennyambala ya mutindo bali wali seeta okuba ku noti musanvu 4 noti 977 178 Superstar bali ku noti musanvu 4 noti 977 178 ate ojja kuba bafuna bulungi buli kimu nate kijja kuba kikutambulira balabala. Kakati omukozi kankuwe kino omuvuzi wa boda boda ngulo kati myaka 18 kwa 25 wetagibwa market ya 18 kwa 25 na wetagibwa female shop attendants mwetagibwa myaka 18 kwa 25 Rebecca trainees myaka 17 kwa 2 ngomanyo Luganda oluzungu bolumiro mu Western osobola okusoma bwo okuwandika ng'oli mwesigwa ng'osobola okukola osobola bakubira ku noti 57 05 ogende wali nansi na ku kibuloke wali office noti 57 05 93 ate buli kimu kijja kuba kitambula balabala. Kakati nenzemo bajjukiza mwezi guno mutukuvu gwa Ramadan omulimu guno ogenda okuleka nti okola gujja kuba gusigalawo kolayo omulimu ogw'etteno mwezi guno ogunaasigalawo ne bw'olubujjulu kusenga empero zifuna zimba masjidi jamba eri wali kyanja mu Nakawa division Kampala district tukwatire wamu tuzimba omuzikiti guno tusobole okuba nti tugumaliriza wereza kyonna ky'olina ku Airtel Money ya Pearl Africa Radio eri noti musanvu noti mukaaga 7 tuzimba muzikiti masjidi jamba esimu eri mu mannya ga Pearl of Africa 0706 7 MTN eri 0777 kwoteeka akasente kagenda ku muzikiti weerayo omwana wo weerayo maama wo weerayo mukwano gwo nawe weeweereyo mungu empera gena zikubisa mu naddala mu nnaku zino ezisembayo ez'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. MTN 07 19 23 mu mannya gasozi Muhammad Haruna. Airtel noti musanvu noti mukaaga 7 7 manya ga Pearl of Africa Radio wakusaba merchant wa Airtel eri 10 95075 10 95075 M10 merchant eri 58 25 8 ate buli kimu kijja kuba kitambula abulungi. Tukoma musawe ey'okubiri amole tukyayina mangi nagakyagulanyi enagakuwa tujja wiwangulire olugendo olususuliddwa mu bujjuvu ne MTN Momo kati kyangu nnyo sindika obafuna sente ng'okozesa MTN Momo ng'oyita mu banywanyi bafe ab'emikaago